nga president bwe yagambye simba bitooke kati simba bitooke mu makubo nga president bwe yagambye kusimba bitooke mu makubo kyoba omanya Simba bitooke mu kibuga kati. Muyimirize. Simba bitooke mu kibuga. Ring. Yaman. Bakole ngudo, bataba sibe tuko embere mbi. Njayo. Yeah, man. Presidential directive. Good morning. Awumbaka Honorable Nyeko alabiddwako nga agaba order ate nga naye weyekwatiramu okusimba ebitooke mu kibuga Kampala mu kitundu kye eky'Amakyerya East. Era ibadde ya bunkenke nnyo ng'abantu abamu balabiddwako bakuba amasimu naye nga omubaka Nyeko ne ttiimu ye babadde bamanyi kye bajjiridde oba United Forces of Change yateesa nga bakiriko. Emmotoka akalipakana k'ebidduka abaddewo weewaawo baddemu n'abamu abali mmotoka ezabuyonjo abakubye amasimu okubuulira poliisi. Embeera bwetyo bweri wali mu kibuga abantu bali mu kusimba bitooke mu binnya abantu bali mu kusimba bitooke mayuuni mu binnya ebinnya bibadde bifuuse ebinnya mu kibuga. Bobi Wine yali yavaayo n'abategeeza era n'akakasa nti abakuumamu omuliro bagende ku kkubo babeere nga beekalakaasa bwe basanga ebinnya basimbewo ekitooke oba basimbewo amayuuni batekewo ekintu kyonna kyonna ekiyinza okuleetera gavumenti okubeera ng'ewulira omulanga ogw'okukola ku nguudo. Era olunaku lwa leero abantu lwe balina okubeera nga beekalakaasa era nga bw'olabye mu vidiyo awo ekintu kitokota nga si kisaanikire butereevu. Ate amawulire agava ku sayidi eri galaga nti ye Bobi Wine ali ku house arrest. Abasirikale bamuzinzeeko dda ewaka ne bamulemesa okufuluma. Era ye kyekimu ne ku sayidi eri eya Dr. Kizza Besigye naye kigambibwa naye bamutadde dda ku house arrest wamu n'omuloodi ow'ekibuga Lord Mayor Elias Lukwago naye kigambibwa nti yakwatiddwa dda era ng'ali mu maka ge tebamukkiriza kulabika kubeera ng'afuluma genda kubeera nga bakulembera mu kwekalakaasa. Kuno embeera bwetyo bweri mu kibuga nja kubeera nga nkutuusako updates zonna wano ku Gokka media. Kankulekere Godfather naye alina byayogedde ku nsonga za Ssenfuma, ensonga z'omukulu Ssenfuma ono omukulu gwe bakuta olunaku olw'eggulo ng'alina omwana atanneetuuka w'emyaka 15. Kamale omukuwaako tumale ate tweyongereyo Nze Ssenfuma. Yogera amanyago. Kakati bw'otunuulira ennyambala y'omwana omwana ayambala bubi abazadde bamba bamukuza bubi tunenye muzadde tunenye mwana
oba tunenye senfuma mwe basiru mmwe muleme kuba basiru buli alowooza mbu omwana ayambala bubi mbu abazadde bamukuza bubi oli musiru weetaaga okuteekebwa mu kisero kyekimu n'omusiru senfuma gwe baakutte omwana ali ewaka ewaabwe mu kikomera omuvunaano otya okwambala obubi olimu amagezi kuba ekifaananyi ekyafulumye kiraga omwana ng'ali waka omwana bw'aba ali waka ayina ne bw'aba munnika n'akaleega ali free Gwani yogera police Gwani nze senfuma yogera manyago kaakati bw'otunuulira ennyambala y'omwana ng'omwana ayambala bubi abazadde bamba bamukuza bubi tunenye muzadde tunenye mwana oba tunenye senfuma mwe basiru mmwe muleme kuba basiru buli alowooza mbu omwana ayambala bubi mbu abazadde bamukuza bubi oli musiru weetaaga okuteekebwa mu kisero kyekimu n'omusiru senfuma gwe baakutte omwana ali ewaka ewaabwe mu kikomera omuvunaano otya okwambala obubi olimu amagezi kuba ekifaananyi ekyafulumye kiraga omwana ng'ali waka omwana bw'aba ali waka ayina ne bw'aba munnika n'akaleega ali free kyekimu n'abo abakazi bemulabe babeera eka babeera bwereere babeera mu nnyumba bw'abeera mu kikomera abeera mu kipule kya bbaawe ne vesiti ekizimbisa abantu ebikomera kwewala abaasamayasama kati omwana ali ewaka oyagala ayambala atya ono musiru gwe mwagala owolereza oba muganda wammwe oba ani omuntu ogenda otya omukazi wakulagiridde first of all tusooka tuve kubiri nti mwana muto omukazi agamba atya nti nsanga wano n'ogendawo tolina magezi moreover nga newantu walina nannyiniwo gwe omusajja omukulu n'ogenda osuleyo ekyo ekyasinza okunnuma n'okwana omwana w'oli omuto oyo omwana ne bw'omutunuulira mu maaso muto oyo omwana okyasobola omumusanga ng'ayambala nnika n'agenda mu nkuba ng'ate mu nnyumba mulimu n'abapangisa abalala mu kikomera naye nga babeera mu nnika nga bazanya mwana muto bw'aba mukulu nnyo either wa siniya 2 sisuubira nti agisukka naye n'okwana ebbujje bwerityo n'oyogerezeganya n'omwana n'otekawo ne options za loogi n'ogenda ewa anti we ng'ogenze mbu osuleyo anti taliiyo n'ogenda ne kondomu 9 mu mpaleyo ne muwaletiyo ng'olinamu nusu 10. This idiot should be charged and must be charged with defilement as long as kastabakebera omwana oyo nga yawumuka kuba defilement case beti we standing. It does not matter nti bakutte ne bate bakutte naye as long as waliwo ekibagatta ng'obwo obujulizi bwa message kasitaba kinonyereza nti message zaavanga kweno simu nga zidda kwere ne simu iyo neri yali yooli bakwatidde ku scene of crime nti bakwatidde waka oyo mwana waabeera. That is enough. That is enough. Kasitaba mukebera nga simbeerera gwoba ogenze ne mbakazi bano abanoonye wessula mu bakazi abanoonye ekyokulya abaana bawala abanyirira nga bo kapito baasalawo mweteeka ku bisiga ebikowekoowe bubiina na biki tebalina mirimu babeeramu ne banoonya yakulya n'okwana omwana omuto ono omusajja okusinziira ku kondomu omwenda ze yagenze nazo bamuvunaana attempted murder yabadde agenda kutta omuntu ono bamuvunaana attempted murder obujulizi kondomu ezo 9 bamuvunaane asoni yabadde agenda mumukumako omuliro kwezo kondomu 9 asoni ku attempted murder bongereko n'obujulizi obulala ogenda otya okusula kwawe ng'ogenze na mu nnyumba etali yiyo nga n'ekitundu tokimanyi bakulagirira bulagirizi
n'ogenda mu n'ennusu 10 weeruti eyatembutedde madobo n'obujulizi ono yadde mutemu nnyini nusu 10 olugula ekibiriiti okoleeze ennyuma y'omuntu eyo si asoni kali mu buvunaane ne treason yalidde mu nsi y'olukwe tebakwana bwe n'okwana omwana omuto ebbujo omwana okunaba tannayiga ne bw'omutunulyawo oti ku maaso oyo musajja bamusibe n'empapula ze bazimuggyeko ekirungi bamutadde ku video buli omu amulabika etujja kulaba ali mu omulimu poliisi ne bweri enguzi ministry naye n'eri enguzi ne bamulekera empapula ze it is good the idiot has been covered on media tujja kulaba aliddamu mu omulimu kale ekisinga okunyiiza nti musomesa we ekintu kirumana nnyo ekyo musomesa we singa abadde wa boda singa kadde kavubuka ka ku kyalo oba singa kale oba yali badde omuntu omulala nga oyo omwana abadde awusigala ewaka naye omwana gw'osomesa ono omusajja baali mututena mu shariya y'abasiraamu ono yali mukozeeko obulungi mubantu mu usajja abakulu simanya senfoma mukazi we naye ali waka akulinza okomewo ugwe uyo mukazi abadde anobye dda nga yagenze dda nekitawo nga yakuzaalukuse dda n'ogenda osule kwawe omwana omutonge wa Godfather omuwulidde ku nsonga za senfuma ensonga ze nno zikutte wansi ne waggulu era ng'ono essaawa yonna ateeberezebwa okubeera ng'agenda kusimbibwa mu kooti ate abeere nga abitebya lwakuba abantu ab'enjawulo bavuddeyo munange bali ku sayidi ye era waliwo ne balooya abagambye nti bwe tuteegendereze omusango senfuma ayinza okuguwangula bwe tuteegendereze omusango senfuma ayinza okuguwangula ekisooka ekikolwa teyakikoze bwe bagenze omukwatira yabadde tannakikola okitegeera so balina ensonga ze bawadde nga nnyingiko eziyinza okuleetera senfuma ono singa aba afunye looya omulungi ezigenda omuleetera okuwangula omusango guno era abantu abasinga ab'enjawulo bali ku sayidi ya senfuma bagamba nti afuneyo omukisa ogwokubiri bagamba nti bamusonyiwe bamuweeyo omukisa ogwokubiri wazira nga abalala ate bagamba agende abonerezebwe agende bamukangavula akitegeere kyeyakoze tekyabadde kirungi wadde yadde n'akamu so ge mawulire agali mu nkuubo naye nga weekuumire bwekuumizi wano ku Gokka media updates zonna tugenda kubeera nga tuzikutuusaako mu bulambalamba butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Gokka media era nga gwe nawe natama kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tetala kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba osanga kalango onaawona toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira nawaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kimusingira ddala okwagala weekuumire ku Gokka media tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo agookya agaakagwawo gonna ogenda kubeera ng'ogafuna bulambalamba wano ku Gokka media kyoba okola kiri kimu subscribinga likinga nyindowooza yo gintere mu comment section ate tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna kale kambeerekereze essaawa eno nnyini naye teweerabira amawulire tukyakomawo namangi nnyo kale mweraba